mu mbeera eyo njagala okwebaza mu byonna abantu bebagera bebitambula noba ng'oddamu mu second chance. Tiimu twagiraba muri Eddie Kenzo n'abasigadde obakoonako mu mbeera gye wabakoonako. Wobakoonako response bagifuna batya okuba nti bakudduukira okuba nti ate bakugattako omukono? Waliwo omwami bamuyita Byebekul. Mwana bebe oli wa kabi. Njagala okumwebaza by the way taking this opportunity to thank you. Nze yegwe gwabadde omundi gwange okwogera ne bebe. Naye nakubira bebe essimu. nga ngambo bagenda kugikwata akola atya. Naye omwana sorry. Omusajja. Ne muyita omwana wa kabi. And industry. So sigalo oli muto ever. Bebe yakwata essimu yange nangamba oh Mary Butter. Kitegeera. Ninzikakkana kozi nali manyi ngenda tandikira sebonze Mary Butter you know kati yakwata nangamba oh Mary Butter how are you mbadde ninda call you. So ne muliramu ne mugatata kiriwo ekiti munayo muyimbi kino kye kiriwo naye nkozeeko kino tukoze tutya speed kwatagana nono kola boti bebe kusaamu ekitibwa taata industry bwenebeera n'abantu nga nze naawe ngenda kuba yakabi nga baddukirawo nga teyerowoozaako nti ndi bwenti okudduukirira omuntu no mwana Mr. Bebe, I respect you. Webale kuyamba, webale kyonna kye wakola, webale kuyamba Kemisera, webale kuyimira nange taata. Era nsaba Mukama Katonda akikubalire. Barakallahu fikum. Federation yo yatukwatirako. Federation yatukwatirako era ye yagula ticket. Okay. Era njaga okutwala omukisa guno okwebaza Mr. Kenzo Eddie webale nnyo taata webalire ddala mwami Musuuza. Saayogera na Musuuza direct naye yayogera nabo n'abagamba mukwatagane ne Butter. So nenkwatagana ne Mr. gwe bayita Michael, I know you know him, owo Federation. Era n'akwasaganya bambi be bagula ticket. N'omukyala gwe bayita Fina Masanyalaze, she was there. Communication Mary kibadde kitya okubira eri bambasada biki n'omwami gwe bayita Mr. Chibombo owe South Africa. Bambi ye yamuno na ku location gye namuwa ne musumbu wagenda ku location bwetyo bye Uganda obimanya ate buseemu kola naye nga buli gye musumbu akola ki agenda n'ensonyi walete katusa tewedde kate you know nene baza Mukama nti naye yanyanguyiza kati oyo mwami bebe yamuconnectingako saakikola bwomu nakikola n'emikwano gyange egyo ate era nenebaza ne Katonda kulaba fans baffe koza abantu basondera Kemisere milioni 1,305,414 waliwo ne yasindika olukumi olw'okwagala waliwo ne yasindika 5 omukyala ali Mitiyana bambi mwebale abagizi baffe era nze ku Kemisera kwendabidde nti omuyimbi eyeragira ku bawagizi alimba abantu abo batubeererawo abawagizi abo otuuka mu show nga gwe omuyimbi oyina emmotoka naye saba tuli ku interview Katonda yakuleega eddoboozi oti weetaaga yimba buleega mu owino wamma tubadde wangu tonkozesa n'ensobi wamma abawagizi kyembadde yakukuba akacupa k'amazzi wamma mutusonyiweko mutusonyiweko baganda ba nso badugamba ku abawagizi okweragira ku abawagizi omuyimbi yenna yeeragira ku bawagizi abeera yejjeeko mikwano gye abantu abo badduukirira nze omwana yawaayo essimu yange naye ngaobuyo omuntu nakwanaga ndi kisoga ndi bayita batya ndi bukoma nsimbi ndi wana emunange nina mutwalo nsaba ntegeka akasanvu you know bambi abawagizi baffe era nze njagala obbagamba ng'oggyeko omwana wange ku bantu b'ensi Katonda nange simugeraageranya ku kintu kyonna naye ng'oggyeko omwana wange abawagizi bange mmwe bannamba 2 so mwe bali tuyamba na kujjukira naku y'abantu ne mutukwata so tutunuulira Mary Butter otuyingidde guno mwaka 2025 gwe mwaka abayimbi gwe babadde pinned naddala mu kintu kya politics tojjeeyo nnyo kalazo kulaga nti ndi side eno politics otakoseza music politics akosezaamu ku music naye ng'ate era ekituufu era ffe tulina okwogera kuba ffe eddoboozi so bwe basituka ne boogera bwe tusituka ne twogera sisuubira nti kuba twandibadde tukosebwa naye olw'okuba system bweri tetulina kyakkola so politics si mu by'okubaamu
So wenkera kumacha Mary Butter nina kala ya red nina yellow n'omulalo wa blue nti njagala Mary Butter nyimbire ne campaign lale yemu tuyimba wa of course nze ndi one blood tuba tulina kwatagana nga ba musayi of course omusayi gwe gusooka goyinza okulisa bannaibango ino ngabo omusayi gwe njale baluma of course osooka family na so kyonna kye kiri tuba tulina kusooka kwerowoozaako nga ffe ab'omusayi ogumu so kitegeeza ali mu campaign nze simanyi kyonna kyoyogera naye kyonna kye kiri tuli mu musayi gumu tulina kwatagana so tunulire endongo 225 ono mulungi nti otadde music projects zitambula omuntu wakera ku macha n'agamba nti Mary Butter y'omu ku bayimbi abanyimbira obulungi naye ali off and on aba mutuufu nti alina wakwagala naye watannakulaba mutuufu nange ninawe neeyagala we sinneeraba era nze omuntu yenna bw'aŋŋamba nti Butter tulina we tukwagala tetunnakulaba oyo yampa amaanyi neŋŋamba obankole ntyo bankubeyo era kati wandabye ndi mu studio still nkyanoonya luyimba kuba mmanyi bambi mwinawe munjagala nange ninawe neeyagala abamutuufu nze sikiriziganya nnyo n'abantu bagamba Butter oli wakabi Butter oli munene yes kisoboka okuba mukama mwebaza naye tokimpika nnyo kunnemesa ate kutuuka we nina kutuuka omukulu ali ku kamera yagambye oyo akuba nga wakayingira studio ya radio nkuba nnyo so pepa tutunulie projects zaffe 224 yagwako mulungi tutambula 225 tusubira mwezi kyo kubanga tuteekateekera abantu baffe ekintu kyonna okuba nti Mary Butter yongerako 225 ono ebyaddala mbadde nsaba mukama Katonda nansobozese lupi mbadde nsaba kisoboke ng'abawagizi bange bwe bakisaba as soon as possible nga sisuse gwa mukaaga abantu mbawesho aya baso mumbere eno njaga tutunule emikutu gyo mitimbagano album yaffe omuntu wakola album abantu batira okunyoma album eno wogikoze platform kiko tuzitadde ku muntu ayagala okunyumira ennyimba zino zetwogeddeko era kuliko nnyimba kyo omuntu ayagala ogendo zinoonyako okay DistroKid tulina platforms nyingi nnyo naye nga DistroKid yekirimu okubeera nga esupplyinga everywhere distributor wange so bwenjogera bwe tebaba bamanyi gyali music wonna waali kyemmanyi nti buli mukutu osobola okumufuna YouTube channel yange eri Mary Butter Music ogendayo ntekamu bimuli album eri ennyimba zijja kwereetaawo kyekira kyombuziza naddala ku kintu kya album nti abantu bagijjawa nero yogede bagijja then tutunulire yo radio zonna kati bagenda kuba bajiwyo olw'ensonga nti kati tutandise okugisaasaanya ku buli wamu wonna naye nga waggulu wali buli platform gyali. Okay. Yes. So Mary Butter omuntu wayagala performance okubuking kuba abantu berimbika mu bantu akufuna atya? Enamba eri 0753 51 33 52 0753 51 33 ne offices zange era wezili awo kunikana. Okay. Mary Butter gwo mukuba akola ne Haji Aruna Cream Production. Haji akwata Serena yo nagisapula. Lwaki totusose Serena? Tunagenda walala wonna. It's okay. Nenze. Tata wange. Bwaba yakuba Serena. Kati nze ngenda mu making anti proud okubeera proud of me. Ngagenda kugamba kasana ngenda gikuba. Okay. Nino okuba wali watanakola ki? Watanakuba bakisobola abagizi. Waliwo abansabe collab nti Haji yo talina collab takola nga collab mbulamu lwaki tasose kola na Mary Butter. Kuba ne collab ku album tetuzirabako. Tuyimbe kuki? Wagamba yaddamu ki? We title. Muyimbe ku kyonna alina akacere alina kapira alina laavu alina ekitooke n'ebisigadde. Nze Haji Saje tuyinza kuyimba kuba mutabani wange. Sisa yimba mbu nkwagala laavu sisobola mba mpulira mulimba. Kubanga he's my son. Okay. You get? Nze ndi mami we. Kati olwalaavu mbanda batulimba. Kati ate namakula tokola ebikuwe mulabi oli mu ate baba yaluyimba dda ne Rema. Ana wote tusaduyimba ko tuyimbe kuki ambulirire. Namuwuliriza. Haja ajja kubulirira. Kati mpozi nga tuyimbya akayimba nambulirira batensi bagikwata bati. Ate obudde bunera nako. Tukalinde mu collab kerindemu. So muyimbi kigo wantu ndokola naye collab ahead of you 225 onyo nga tuyingira nga tuteka enteekateeka z'ekivulu. Wano mu Uganda njaga kola ne Swangiza Avenue yonna. Nga bwe babadde mu oluyimba lwa gospel. Okay. Bwe njagala okukola nabo bonna. Omuli Vinka Azab. Njagala n'ekitaka. Okay. So bonna tubawo omukisa. Bonna. Njagala bonna nga luyimba lumu nga balimu bonna.
nga tebawukanye badde mayiru mulumu nedda obudde tebuliiwo gw'okwate nwaji omugye ku byakola ayimba agende okwate budde tewali Kyumi yangambye ayagala kolabo ya Mary Butter wana ayimba ennyimba ne zimugwanko ku stage ng'ayimba olwa Mary Butter n'olwa Spice yo muwaddi njako oyo akkirizibwa ne bwe nvaano nsobola omuwa olaba oyo Kyumi oyo bambi kimama kinkwasa n'ennaku oyo omwana gwe yeerandizza gwe Rupi nkimanyi okimanyi era nze bwe ndaba ng'abantu bakyakala akayimba ke namukubira n'essimu ne mugamba nkuwadde ne remix giddemu eyandugudde bambi mukiwagire kimama Kyumi otalina buzibu bambi ali so kind naye nga omutegedde nga naye akutegedde naye bw'aba takutegedde ajja kukuvuma nga mwakamala okulya naye ate aba takitegeeza kimanyi aba takitegeeza asaaga nnyo era ekisinga otugatta omutima gwe gulinga ogwange alumirirwa ayagala ate musaazi nze nsaaga nnyo tosaabeera nange ne webbowa yayingidde endongo tanayingira yakonkonye endongo agiyingiddewa yangambye esho zonna zebateeka sente agenda zimpanga alimba tokkiriza kulimbibwa oyo muwala Kyumi muyirimba nnyo yetayagala kuyimba bivulu ayagala ne bwe batamuyisa ayagalawo Kyumi muyaye so mu mbeera eno 2025 Mary Butter enteekateeka nga tusiibula abawagizi baffe kyekipya ekijja twakulengeddeko mu studio nga weetala ya musajja wange omunyoro oba omutoolo okuva Jene owa Kinawolovu n'Empologoma ebiki oyagala Jene nanga muganda ngo oli bulungi nti tamu tulabe ate nga ali side ze wange we munyonyo yo side zo okulupya eyo so nengendayo naina kivibe kyange awo muto manyize mbera nebimba byange ne muga style kijemba ndeeta nti eno nensumulula era obudde bwonna in 1 week time tugenda kuba tukifulumiza nakyo kyegatte kuziri tusabule cause it's a lwanjawulo muko kuzina ate so dulirwa lwachi dancehall yeah. Jene yomu kuba producer abapya abaliko aba trendinga so kitegeeza twakoze ki dancehall ekigenda okutabula kyakabi nnyo bakirinde bagenda kinyumirwa ekyo kyo nange nkiwulira si kyange kyabwe so abawagizi baffe 2025 mukutu nadako bajje nyimba n'okufuna bookings tugiddemu tube nga tukuta weyongereyo kuba twakijuisi kyanywedde wano bisanga ku Nican Resort Ereza wano Forest Resort Ereza wobisanga wokawe obuntu webuti n'eriyo diwerit wobisanga Okay, abagizi bange abalungi mbebaza basweetheart mwe bali kunjagala mbasamu ekitiibwa kanziyo n'emisaleko mbasamu ekitiibwa bambi mwe bali kundera mwe bali kunfula kyendi Ebe Rupi nkwebazo kimanyi nadde mpita ayita mu bufaananyi mbunga nali lubuto olwa mirror naye Rupi onjagadde mukama akunjagalire banaye namwe abanjagadde nga Rupi wange mbagala nnyo njagala nnyo abagizi bange mukama abongere omukisa mwe bali okumpagira album mugisaasaanye concert obudde bwonna ejja bambi temungi wanga tebungi wanga ne bwenteekanga tebo ku bukawumbi bambi mwewolanga wajini ne munjala mutanzwaza naye nga kyonna kye kiri thank you so much MBM family mwe bali nnyo kunjagala buli amanyi nti mu mutima gwa awulira nga MBM family nkusalutinga munange big up MBM management thank you Yalika Roger Universe Forest Resort bana ekino ekifo ononzikiriza Rupi ekifo kino kya mukwano gwange omanyi mukama akuwa okusana kuwe mikwano emigagga so omwami wa wano mukwano gwange ne manager wa bamita Sandra mujjanga bomitangako eno mu bifo byaffe by'Entebbe Road mujjanga no Forest Resort ne munywako ka juice akalungi kano ka beetroot tubaawo n'amazzi nonze brand ambassador w'ekifo kino era osobola okunsanga weno puli yange njugiramu nzekka naye yabanje eri yange eno yange ne gwe ngambye nti jangu nsange wano so chovala Rupi ansanzewo but kyonna kye kiri mwebale kutwagala mwebale kwagala MBM music bimuli album banange bimuli album ansoke mayimbire mukano byakulemerera bajja kukuba ebigambo bijja kuvumya fe twajja kazana mwe mwajja kakasa kale tonafuwa ne wekweka mu njuba fe waffe kuba twakiteeka mu nkola gwe
gwebuuza Kyagulanyi ow'Emagera gy'abagerere laba naboogera ebigambo ebingi abalina keerere luno oluwa lwa ghetto oyenza abafuuyidde endere wane kise mu kkubo weetegule fe mama shut a prayer every day never to give up your bid one day shut a prayer every day never to give up your bid one day respect of course thank you so much abadde Mary Bata mbajukiza baganda bange wetutambule Abel Japan yourself Express Media yalika team yalika ogambo oti akubye ekinune nga kyakabi stocks impanvu simanyi wa ku bread house okyaliyo oba wegoba simanyi nenga nebazanyo basemu gende subscribing music wa Mary Bata mwagale we muulira nti alanze emeza no ba milioni 5 banya mugende mbawagire olaba mwagira bayimbi abenje ngabadde emyaka 10 why not Mary Bata nenga ali beyond 10 years atenga music amukoze mukwanide ka abakyala mufundide ka abakyala muzalide ka abana mugende mbawali oli awasa omuntu nga kayimba kange ke kaliko ka salute omwana namutuma Bata mujje so tuje tumwagire thank you so much mbajukiza Ruby promotion tujinonyeko ku mutimbagano kweri Prestige event ushers bakabinyo mikolo nembaga ne TH property management nabo basajja bakabinyo mbya mataka ne apartment okubanti bakuyamako mukuzisoluza thank you so much nsikade ndi Ruby Silverback Lounge au kusalama road chechifo ekigendo kukuwa emirembe gwateekateeka birthday party tulina meeting za kwanjula jangu tweyune tulina restaurant efumba emmere ya wano nebunaayira tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu tulina kakaawa akalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna weyune Silverback Lounge ku Salama Road okulira n'Amakindye Secondary School tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ngera tukola essaawa 24 tukola deliveries ku Jumia ne Glovo tufune ku note 755 322 755 note ngeye eri ku WhatsApp oba note 2 note 994 emu mugemu Silverback Lounge the peak of enjoyment.